abaana mukulembeza nnyo Katonda naye mwambale masiki covid yakyaliyo metron jangu oyingireko wano basiredi bane katuwulire metroni ng'atusabira ate era nga maama w'omwana aliko obulemu. Okutubuuzaako tuli basanyufu nnyo nnyo nnyini olw'omutima ogwo gwe mutulaze. Tiimu Babi tubaaniriza mwebale nnyo byonna bye mutwetikidde, tusanyuse nnyo n'okusinga byonna mwebale okutwagala okwagala abaana era ku lwa Katale mwa board management ne staffu ntuusa okusiima kwaffe gye muli. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Ngenda kusaba amanya gange nze Winnie Matovu. Ngenda kusaba Barbara omukyalo no project officer waffe atulambulire Katale mwa kyeki. Manyi bangi kumwe muzze abamu probably gwe mulundi gwammwe ogusoose okuba wano nga temumanyi Katale mwa kyeki, twatandika ddi, katuwemu ka history ka Katale mwa briefly. Tweyanziza nnyo bano. Katale mwa maka g'abaana abaliko obulemu era nga ekitongole kino kyatandika mu mwaka gw'olukumi-1970. Saawa zino tucelebrating emyaka 51 nga tujjanjaba abaana bano abaliko obulemu era nga ffe tujjanjaba omwana nga yakazaalibwa paka ku myaka 18 era nga abaana bano abamu abeera wano nga bimbalabye, abamu bajja buli lunaku okubajjanjaba. Tujjanjabira abaana bano mu community gye bali kuba tukimanyi nti si buli muzadde ali mu byalo eyo ajja kusobola okujja Katale mwa. So tulina programs zetugezaako okulaba nti empeereza zaffe zituuka ku muntu wa bulijjo eyo mu community era tukyalira ne bano abaana mu maka gaabwe. Bamaama baffe bano abaliko obulemu basanga ekiseera ekizibu nga bakazaala abaana bano. Ekiseera ekisinga abasajja bo babeegaana tebakkiriza nti nabo basobola okuzaala abaana bano. So bamaama baffe abasinga baba tebakola. So ng'ekitongole nga Katale mwa tubayamba okulaba nti bayiga emirimu egy'engalo. Bayiga emirimu egy'engalo ng'okutunga, bayiga okukola nga liquid soap, bayiga okukola emirimu egy'enjawulo kibasobosese okubeera nti balabirira abaana bakolaki abaliko obulemu. Katale mwa erina senta wano, gano ge maka makulu, naye nga tulinayo sente endala e Masaka kuba emyaka gye tukoledde sayidi zeeyo tulaye ng'eri abaana bangi abeetaaga obuyambi ng'obwo. Katale mwa tukola ku bulemu obulabibwako, omuntu akulaba bulabi n'agamba nti ono aliko obulemu. Tukola ku bulemu obw'omutwe kye tuyita mental disability. Tulina abaana bagwa ensimbu, tulina abaana abamu nga bo entegeera yaabwe ntono nnyo nnyo nnyo. So abaana abo tubakolako. Tukola ku baana abalina obuzibu ku nkizi zaabwe, katugambe abaana nga aba spina bifida, abaana ng'olukizi terwakula bulungi, tubakolako wano. Era tukola ne ku baana abalina amazzi mu mutwe, ng'omutwe gwagejja, tubakolako wano. Enzijanjaba yaffe eri mu ngeri nnyingi. Abaana abamu baba beetaaga kulongoosebwa era tukola okulaba nti bafuna okulongoosebwa okwo. Abamu babeera beetaaga eddagala eryo tulibawa. Abamu babeera beetaaga exercise okulaba nti ebinywa byabwe biguma basobole okubeera nti bakola emirimu egy'enjawulo ng'abaana abalala. N'ekirala
abaana bano abazadde bano n'abaana tubabudaabuda kubanga abazadde abamu kiba kizibu nnyo okukkiriza nti ono omwana wuwe nti era agenda kubeera naye. So tulina abasosho wakazi baffe ababudaabuda abazadde bano bakkirize abaana bano era babalabirye mu bimpimpi atalemwa ebyo byekola. Obutatwala budde nja kwaniriza tiimu liida wa Timbabi ajja abeeko obugambo bwasharingako n'abazadde baffe naye abazadde tebatulaba bulungi mugenda kale naffe ffenyi tukola ekyo kyonna kyonna tukuŋŋaanya buli tetulina tukagabanako ne bannaffe abatuliita Timbabi buli kimu kyetukola tukikola wansi wa fasiredi tubasanyufu tuyakkiriza nakuwa omukisa nakulogambiwa Timbabi sifeffeka timu nene tulina bannaffe abali diaspora nabo gyebali naye nga mulina ekatusinga okwagala okuzanya paati eyo kwabwe bagenda mu bitundu ebyenjawulo nga batandika n'ebitundu bye bazaalibwako bye babeeramu n'ebitundu ebibakwata ku mitima nga bo ne batuukamu ebyo ebitundu ne bakyusa obulamu bw'abantu ababeereewo. Example esoose ya Honorable Kansala wano alinawo success story era ekitundu kino kimukwata ku mutima. N'olwekyo banne bamukwatirizaako okusobola okujja okuyambako mwenna abafunira wano obujjanjabi. Abaana bano be mulaba bawala bato nnyo n'abalenzi bato abasinga tebanafuna ababeezi naye baagala nnyo abaana. Kyova olaba balowoozezza okujja mu kitundu kino era baagala eggwanga lyaffe erijja libeeremu abaana abali obulungi ate abafuna buli kye beetaaga. Kyova olaba balwanirira ddembe ly'abaana abato ne bamaama baabwe. Abaami abali muno nsaba mubakubire mu ngalo kubanga olwawo nnyo okusanga omusajja afaayo nnyo mu mbeera z'abakyala. Mbesiimisa Timbabi olwekyo temugenda nga mukola mu ggwanga lino n'okukyusa obulamu bw'abantu. Gye siri ate n'oluusi nange mbiraba bulabi nga mwabimaze dda. Kyebali temukola ab'okatalemwa administration mwenna tubeebaza obutatwekanya, obutatugoba, obutatugaana kujja n'okutuggulirawo enzigi zammwe. Mwebale nnyo. Si kwe kusoose nze okujja wano kuba nkolanga nnyo zikyaliti naye ate wano si kwe kusoose najjawo dda ne mwami Kyagulanyi naye buli lwenzija nsanga nga mulina ekyenjawulo kye mwongeddeko. Mwebale. Bataata abali wano abalina abaana abalwadde mwebale nnyo 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 okuwanirira famire zammwe. Abasajja abasinga basuulawo abaana baabwe. Abaana abo baba tebeeremereddwa, tebaba disabled, baba special, baba nga ate balina ebyenjawulo bye bayinza okukola omuntu wa bulijjo byatasobola kukola. Lwakuba nti ffe ng'abantu ba bulijjo tulina standard gye tubalabirako, tetufuna budde buyingira kutegeera kyanjawulo ki kye bayinza okukola n'obusobozi bwabwe bwe bukoma. Naye mwebale nnyo okubafubako abaana bammwe n'obutabasuula ne bamaama baabwe okubabudaabuda ne mubabeererawo. Timbabi njagala kubawa omukisa guno banjule ebintu bye babaleetedde. Tukimanyi COVID yayitamu n'etawanya buli kitongole. Ebitongole ebisinga okuyamba ku bantu bye bisinga okukosebwa kubanga abantu ababiwanga ssente nabo embeera si nnungi, so tebakyafissa kasente ke bagaba eri ebitongole nga bino. Kati twalowoozezza ne tugamba mu kiseera kino ekya COVID twakiriziganyiza ne ttiimu tufuneyo ebintu ebiyambako mu bulamu bwa bulijjo. Bwe munamuzze wano okufuna obujjanjabi ekitongole kireme kulemererwa nnyo okubabeezaawo n'okuba okupayinga n'okubeera nammwe mu kifo kino. Netuleetayo ebintu ebitono ebikosebwa mu bulamu bwa bulijjo era buli waggulu wali
tujja kusaba abakulembeze ba